Maina Mall esangwa Maina Mall eri Makindye wano okumpi ne Climax awali hotel ey'omulimenyo beta Queen Dish ate gwe muganda nga entaze office oyagala kola mu office ey'omulimenyo oyagala kubanga ate wetaga dduuka ku kizimbe kipya eky'omulembe oyagala wakusula oba wakutuukira byonna biri ku Maina Mall wano e Makindye tuli kumpi nnyo ne Climax tuli opposite nga ne Climax wano ng'oyambuka ku mafuta guwandiise Petro City I think was a Petro City awo e Makindye wenyini kizimbe kipya kya mulembe nnyo kiriko management ennungi era nga manager omutabo omulaba omulungi afaayo okulaba obulungi kuliko cameras wonna around parking ya mulembe nnyo era nga bw'okiraba ba customers bajja buli dakika tuli ku main era nga wala main road eyo eyambuka e Makindye obakkirira mu Kampala wano e Makindye wenyini wetuli nolwekyo gwe muganda nga yantaze edduuka oyagala dduuka lyakoleramu oyagala dduuka ddungi erinakuwa ba customers ku main oyagala wakusula wakutuukira wanungi nnyo oyagala kubeerako separate weka n'omulamu oba oyagala kulya ku mmere ennungi wano ku Queen Dish ku Maina Mall byonna jangu wano obeere nga atobeera magadi sana manager wali ne management yonna okuba nga ate tusaako service ey'omulembe nnyo tuukirawo gw'oyagala ogula obuviiri obw'omulembe oyagala kugula necklace za mulembe nnyo oyagala gula abo oba oyagala gula abo w'e Bulaaya wa China wa India oba watake nolwekyo jangu ku Maina Mall wano e Makindye wenyini nga bwolaba bwenkulaga nti Makindye oluguudo olaba emmotoka ozikirira zino zigenda Makindye zindala zikirira zidda Kampala tuli wano okulinaana ne Petro City tuli kumpi ne opposite nga walaba Climax we tuli wenyini wetusangibwa osobola okuba ku simu za management manager osobola okuba osimu omunajja neyerabirako nga walaba amatala gano bwogalinya nojja nofuna office oba nofuna edduuka tujja kuba tubalagako ku maduuka agamu agaliko nabiki ebitundibwako ku Maina Mall Maina Mall esangwa mu Makindye awala restaurant ey'omulembe nnyo gyebayita Queen Dish efumba boil efumba emmere nnungi nnyo osobola okujja n'osalirawo osobola okujja n'okola birthday parties oba surprise parties mu restaurant gyebayita Queen Dish wano e Makindye lwakyo gwe muganda wange ali gy'oli wonna ovudde bweru togenda kuddayo mu December okomyewo mu Kampala okomyewo mu Uganda onoonya kifo kyakukoleramu onoonya kifo kiteeketeeke kyosobola okubeeramu management ennungi jangu ku Maina Mall olabe management mwana muto oyogereko naye ate omubuuza munange njagala dduuka dani sobola okusobola kino ye ku maduuka kono ku kizimbe ku mall eno kuliko kinaki eno tuli ku Maina Mall kuddamu nti eno mall nolwekyo jangu okwate position. Thank you so much. 0742 40 74 34 over 078 95 88 74 1 endala eri 07418074 188 42 30 is the number to me to kumira netuba tusaako bukyomande abantu bangi balumu amannyo naye era wano ku Maina Mall okula amannyo banga bakola amannyo olina omwana amannyo nga gamuluma amala gavaamu amala ganyeenya amala agudde yerumye oba nga erinnyo limenyeseeko osobola okujja no ku Maina Mall wenyini era wewali badokita abali specialist abamannyo ku JB International Dental nga bwolabira ekizimbe wekiri kamera wezeetoolodde sobola okuleka omwana wasobola okubeera safe okulaba nti omwana bamujjanjaba obujjanjabi obuli clinics weziri aba weeri amaduuka genyini wegaliko osobola oshopingako ebintu byomulembe nnyo parking weeri ate nammwe abandetaaze offices ez'enjawulo weziri ebifo ebiri position zikyaliwo naawe anoonya edduuka okulaba nga ate sente zoziteekateeka sente bwolaba kubanga oli ku maini kwenyini okeesa ate osobola okukola emisala n'ekiro kubanga okuteeka sente bwolaba wano ku Maina Mall ku maini ye Makindye wenyini tova ku maini sigala ku maini ng'oteeka sente bwolaba. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.